tusaze magezi ki abalungi abatuuliriza okulaba nga tetudda mu nsobi z'abakama baffe ze baakola. Kayiira yaziikibwa ng'omuzira oba yaziikibwa nga kyonziira nga n'abamuziika baali bamagamaga. Abazira ba Buganda ne twebuuza nti omuzira yaani oba yaatya? Omuntu akola ebintu eby'obuvumu ebitali bya bulijjo oba ebitasangikasangika yandibadde omuzira. Lwaki abantu balondobamu nnyo abo abalwanyi? Kubanga ekigambo security oba obukuumi bw'ensi kikulu nnyo. Twandigambye nti oba twandibadde tusooka kunokolayo omusajja yayiiya olubugo kuba naye muzira nnyo. Naye lwaki? Kubanga ne bw'onooyambala olubugo olwakimote n'onekaaneka naye nga biringa bwe biri olwaleero mu Buganda byonna mpaawo. Tujjayo abasajja abazira abaalwanirira eggwanga lyattu Buganda ffe we tulirabirako kaakano. Omugenzi Andereya Lutakome Kayiira mazima olutalo gyoleka lukyayinda. Oyinza okuteesa ku muzira yenna kubanga nange bwe nzijukira omwana wa Irene Ssekabaka Muteesa n'amaziga gayunguka. Tujjukira abazira ba Buganda gwe mulamwa gwaffe gwe tuleeta mu mulamwa gwe twafuula omubala amazima galituwa eddembe nga twagala tunokoleyo ebyo ebirimbo abanalwanda abakulembera ekibinja beyiŋŋana ne Lwejema ne kwegattako abeeyita Abaganda oba abamanya Amaganda. Oluusi nga balundi ne guluwulira ekigambo byuma ayogera Oluganda tomanya. Omulamwa gwaffe amazima galituwa eddembe nga tujjukira abazira ba Buganda olwaleero newankubadde ng'essira tulitadde ku Andereya Lutakome Kayiira. Bw'ogatta olulira n'olukomo ng'owuliriza laadiyo y'Abaganda ku mukutu kuba kuwa kitimba wa katonyeze ababaka katonyeze ekyoma esimu neerawa nti nnyanya 2 3
372 nkola yemu tulina enkola ya Skype yaffe ng'eri ngabo ya Buganda. Email yaffe eri ngabo ya Buganda @gmail.com. nga n'amasimu gaguddwawo olw'obukulu bw'omulamwa gwaffe olwaleero. Twagala tweyoze ebirowoozo, twagala tumanye otalo lwakulwana naye tulwanye tutya, twongeddeyo tutya emirimu gya Kayiira gy'atamaliriza. Abanalonda nga bamaze okumutirimbula, tusanguddeyo tutya ebirimbo bye balimba. Kambazeyo katono wa muganda wange Mutabaazi, tutambuze omulamwa guno. Nga tukyagenda mu maaso mwana tusonyiwako katono, mutuweemu eddakiika tusobole okubeera nga tutereeza ow'essimu ono abadde akubye. Akubye essimu ebadde ajja kuddamu akube n'oluvannyuma tusobole okubeera nga tumukwata. Bassebo ne bannyabo nga tuli ku mulamwa gwaffe ogw'okujjukira abazira baffe abalwanizi b'eddembe ly'abantu mu nsi yaffe Buganda, kubanga waliwo ebintu byolaba nga mu kiseera ekyo ng'ekibuuzo kye nabuuzizza kiweebuuze ggwe mu kiseera ekyo waliriddawa, wali ozannya kazannyo ki oba wali ozannya nnamba ki mu biseera ebyo, kubanga ensi yafunda. Nze nagenda mu ddwaliro Ensambya okulaba muganda wange eyali asurvivinze mu lubiri be baateeka mu tenti ne bagikubako green net ne bakuba amasasi, nga ye muntu omu ku basurvivingawo, kube muntu omu abaawonawo. Naye tuba tuli eyo kubanga abaana be twali nabo nga tweyita bafamma twali tuwerako, ne Dr. Andrew Kayiira najja, naye nga muganda wange Ddala ali ku macupa amagulu bagamenye, nga tetumanyi nti ajja kudda engulu kubanga omusaayi gwali gumuvuddemu gwali mungi ddala. Naye kuba ati nkugamba nti kuba ekifaananyi akaseera ako waliriddawa, waliwo abantu abaali bakyaye obulamu ngaffe, nga tokyafaayo ekibaawo kikole kikibeewo, ng'osanze emirambo gyo miyitirivu, kati ng'oliwo okulaba nti mpona oba siwona. Waliwo ekiseera we twatuukira nga tuli balabe, nga Kayiira agezaako nnyo okukolagana ne gavumenti
okubategeeza kubanga ye yali mulungi mu kubeera nti ayagala wabeerewo entegeeragana kubanga yakkiriza mangu okukkiriza amajeege okubeera nga geeyunze ku NRM naye ebyaddirira amawulire ge yafunanga amawulire gaali makyamu nnyo bano baabase bano baabatidde wano abali eno babonaabona waliwo kwegamba ge mawulire gokka naye bwe tutuuka bwajja ensambi awo bajja baali bawererako ddala nga naffe weetuli n'atubuuza ne tumuddamu